olwo bulungi bwammwe ekibiina kyaffe buli ludda abantu mmwe ne ttiimu zammwe ezo. Nakoze video nga njogera ku bakulembeze abo ababiri ne ttiimu zaabwe naye ngenze mu comment section genzi gy'obusungu buno ng'owulira commenti nga n'agamba nti fe waffe bamu makadi ajje independent tujjamu era obululu. Omulala mubuuza nti singa tebamweka kadi ogenda kola otya nti nja kuba munyiivu kiriza sijja na kulonda. Kitegeeza mmwe temuli bawagizi ba NUP, just mulina abantu bammwe bwe muwagira mu NUP. Omuwagizi wa NUP tiimu yebeera NUP. Era ekigambo kye kiba nti NUP gwe wakadi gwe tujja okuwagira oyo muwagizi wa NUP. Naye gwe alina omuntu omu NUP kitegeeza owagira muntu wo oyo ali mu NUP so tuwagira NUP. Era nga bwebukeera enkya omuntu oyo gwagira ali mu NUP n'ava mu NUP n'ajoininga ekibiina ekirala ojja kgenda naye kubanga gwe toli ttiimu NUP oli ttiimu Shamim Malende oli ttiimu Zahara Lwirika. Bwebukeera enkya omuntu oyo ne bamumma kadi n'ajja independent kitegeeza ojja kuwagira omuntu oyo ng'agenze independent ate ng'omuntu yenna ajja independent mu kibiina kya NUP aba avudde mu kibiina. Kitegeeza nti buli agenda okuwagira yenna gwe batawadde kadi ng'aze independent ogwera ovudde naye mu kibiina. Kati obulungi bwammwe buliwa? Obulungi bwa ttiimu zammwe buliwa? Mugenda twonoonera ekibiina, mugenda kwawula mu bawagizi, mugenda kutta buli kimu kyonna nga muli mu kwesiriwaza muweza simanyi ttiimu gundi. Bikyamu nnyo ebintu mubiveeko. Wano nsabira mmwe abakulembeze abiri mmwe be bakuliyetinzeko obuttiimu muveeyo bino bye njogera mubigamba abantu mbagambe bannange tuli wano ng'abakulembeze ne tuli wansi wa kibiina kya NUP n'amateeka gakyo ge tulina followinga. N'olwekyo nze nga Lwirika kadi ebanagiwa Shamim Malende nja muwagirira, nja kusaba n'abawagizi bange mwenna muwagire Shamim Malende kubanga ekibiina kyaffe kijja kuba gwe kironze. Nawe Shamim Malende oveego nti bannange ti abawagizi bange mwenna tulina kugoberera amateeka ga kibiina kyaffe kitutwala. Bwe banawa Zahara Lwirika kadi nja kumuwagira nammwe bwe mbamuwagira. Ne musibewe empakezi z'ekisibu muzisasulira ne sente mwina bwe muwa sente badde kuno bawoze ndi ttiimu Zahara Lwirika ndi ttiimu Shamim Malende nga byonna mubisasulidde mulimu kuwonoona kibiina kyaffe. Bantu mmwe muli balebe ba kibiina kyaffe mwe mugende tutonera ekibiina. Ffe tuli ttiimu NUP gwe wakadi gwe tuwagira. Tetulina ttiimu ya muntu yenna gye tulina kusapootinga nti ttiimu eno oba eri. Ekyo bw'okikola oba ofuuse mulabe wa kibiina. Ekyo mbasaba muntegeere bulungi ebigambo byange mubitegeere. Otherwise mugenda kutwonoonera kye tugoberera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda mbasaba meseji yange netegeerekeke bulungi era mbasaba munyambe muginshyalingire abo bonna be mumanya balina ttiimu zaabwe mu NUP. Naddala ttiimu kati ziriwo ebbiri, ttiimu Zahara Lwirika ne ttiimu Shamim Malende. Munyambe mubasharinga evidiyo yange eno. Baganda bange mwenna bali mu NUP nga mulinamu ttiimu zammwe simanyi ttiimu bikyani yemmwe balabe b'ekibiina kyaffe n'okusinga ba NRM. Olw'ensonga ndi muli ba enemy within. Muli balabe abali mu ffe be tutasobola na kulwanyisa era betasobola na kutegeera oba tukozesezza nnyo magezi oyinza obutakitegeera. Byengenda okugera bimanyi bigenda kubanyiiza naye mu just mubitegeere butegeezi. Lwaki mbagambye nti mwe balabe b'ekibiina kyaffe n'okusinga ba NRM? Oba NRM tuba tumumanyi era tufuna ne fomula ey'omulwanyisa n'atatukosa. Gwe tetulina fomula ya kulwanyisa patukulabanga owaffe. Oba okitegeera? Mwe wennyini mwe muleetera be bammye kadi okwesimbawo independent. Ebbanga limala nga mubawaga nti ffe tuli ttiimu ggwe era batakuwa kadi jangu independent ffe tujja kuyiira obululu. Kitegeeza mwe mwonoonye omuntu ono ne muleetera okuviolatinga amateeka g'ekibiina najja independent olwammwe abali mu kumuwaga. Abaffe olumba mugatta ku kibiina bamba mukyawulako. Kubanga omuntu yenna bw'ajja independent abazze kulwanyisa kibiina si kulwanyisa NRM. Abagenda kulwanyisa kibiina kino nti kyamumye kadi. Olwo obulungi bwammwe n'ekibiina kyaffe buli ludda abantu mmwe ne ttiimu zammwe ezo. Nakoze video nga njogera ku bakulembeze abo ababiri ne ttiimu zaabwe naye ngenze mu comment section genzi gy'obusungu buno ng'owulira commenti nga n'agamba nti fe waffe bamumma kadi ajje independent tujjamu era obululu. Omulala mubuuza nti singa tebamweka batamwe kadi ogenda kola otya nti nja kuba munyiivu kiriza sijja na kulonda. Kitegeeza mmwe temuli bawagizi ba NUP, just mulina abantu bammwe bwe muwagira mu NUP. Omuwagizi wa NUP ttiimu yebeera NUP.
era ekigambo kye kiba nti NUP gwe wakadi gwe tujja okuwagira oye muwagizi wa NUP ne gwe ayina omuntu mu NUP kitegeeza wagira muntu wo oyali mu NUP so tuwagira NUP era nga bwebukeera enkya omuntu oyo gwagira ali mu NUP nava mu NUP nagera najoininga ekibiina ekirala ojja kgenda naye kubanga gwe toli ttiimu NUP oli ttiimu Shamim Malende oli ttiimu Zahara Lwirika bwebukeera enkya omuntu oyo ne bamumma kadi najja independent kitegeeza ojja kuwagira omuntu oyo nga agenze independent ate ng'omuntu yenna ajja independent mu kibiina kya NUP aba avudde mu kibiina kitegeeza nti buli agenda okuwagira yenna gwe batawadde kadi ng'aze independent ogwera ovudde naye mu kibiina kati obulungi bwambwe buliwa obulungi bwa ttiimu zammwe buliwa mugenda twononera ekibiina mugenda kwawula mu bawagizi mugenda kutta buli kimu kyonna nga muli mu kwesiriwaza muweza simanyi ttiimu gundi bikyamu nnyo ebintu mubiveeko wano nsabira mu abakulembeze babiri mmwe be bakuliyetinzeko obuttiimu muveeyo bino byenjogera mubigamba abantu mbagabe bannange tuli wano ng'abakulembeze ne tuli wansi wa kibiina kya NUP n'amateeka gakyo ge tulina followinga n'olwekyo nze nga Lwirika kadi ebanagiwa Shamim Malende nja muwagirira nja kusaba n'abawagizi bange mwenna muwagire Shamim Malende kubanga ekibiina kyaffe kijja kuba gwe kironze nawe Shamim Malende oveego nti bannange ti abawagizi bange mwenna tulina kugoberera amateeka ga kibiina kyaffe kitutwala bwe banawa Zahara Lwirika kadi nja kumuwagira nammwe bwe mbamuwagira ne musibewe empakezi z'ekisibu muzisasulira ne sente muna bwe muwa sente badde kuno bawoze ndi ttiimu Zahara Lwirika ndi ttiimu Shamim Malende nga byonna mubisasulidde mulimu kuwonona kibiina kyaffe bantu mmwe muli balebe ba kibiina kyaffe mwe mugende tutonera ekibiina ffe tuli ttiimu NUP gwe wakadi gwe tuwagira tetulina ttiimu ya muntu yenna gye tulina kusapootinga nti ttiimu eno oba eri ekyo bw'okikola oba ofuuse mulabe wa kibiina ekyo mbasaba muntegeere bulungi ebigambo yange mubitegeere otherwise mugenda kutwononera kyetugoberera ge mazima. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda mbasaba message yange netegeerekeke bulungi era mbasaba munyambe muginsharingire abo bonna bemumanya balina ttiimu zaabwe mu NUP naddala ttiimu kati ziriwo ebbiri ttiimu Zahara Lwirika ne ttiimu Shamim Malende munyambe mubasharingire video yange eno baganda bange mwenna bali mu NUP nga mulinamu ttiimu zammwe simanyi ttiimu bikyani yemmwe balabe b'ekibiina kyaffe n'okusinga ba NRM olw'ensonga ndi muli ba enemy within muli balabe abali muffe betasobola na kulwanyisa era betasobola na kutegeera oba tukozesezza nnyo magezi oyinza obutakitegeera byengenda okugera bimanyi bigenda kubanyiiza naye mu just mubitegeere butegeezi lwaki mbagambye nti mwe balabe b'ekibiina kyaffe n'okusinga ba NRM oba NRM tuba tumumanyi era tufuna ne fomula ey'omulwanyisa n'atatukosa gwe tetulina fomula ya kulwanyisa pa tukulabanga owaffe oba okitegeera mwe wennyini